Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals basangibwa ku California Plaza. Kwaneli mukulaba Delta TV webali nnyo webalire ddala emikolo gyonna okutambula obulungi obeerawo be bayita abalungamya ku ludda lw'omugole omukyala ate ne ku ludda lw'omugole omwami ng'ono gwendi naye yalungamizza oludda lw'omugole omwami akikoze bulungi nnyo kubanga kye bayita okujja mu bunyankole oba nkyogedde butuufu naye ate n'okikwasaganya bulungi eno bayitayo bunyankole era n'ababeerayo tubayita banyankole nga ffe tubeera mu Buganda ng'ababeerayo batuyita Baganda. Webale omulimu ssebo webale kusiima Sharita onyumye n'okunyuma Sharita webale kusiima nze ebimu ku bimpeesa emirimu kuweesa mukolo gw'abantu kitiibwa tubateekamu ssente naffe batuwa nnyingi kati oba olina okwambala ennyambala etuukagana n'omukolo. Amiina. Gukutambulidde gutya guno leero? Omukolo gutambudde bulungi nnyo. Omukolo gutambudde bulungi nnyo era abateesiteesi ba wano bataata baffe abatuzadde olunaku lwa leero mbeebazaako ensuso ate nga sijja kuweema kwebaza Mr. Robert kubanga yampadde omulimu nga neesize wamu ne mukyala we Katonda nsobozeseza nengutuukiriza kubanga omukyala bakkiriza okumutuwa. Kale sebo beesigame kuki abagole nga bateekateeka emikolo bwegiti naddala ng'ojja mu buwangwa obulala odda mu buwangwa obulala? Ekikulu kya byonna kibalina okwesigamako obumaliivu y'ensonga esooka ate n'okumanya abantu b'ogendamu ki kye baagala ate n'okuba nga oli mukakafu nti bw'oba ogenzeeyo ojja kusobola okugumira ebyo eby'eggwanga eryo kubanga omuntu oba tuwagadde naye ate nga temufaanaganya ggwanga. Kale mba njagala nnyo era mbakuutira Mr. Robert yagala nnyo omwana ono kubanga bw'onoomwagala ennyo ffe eggwanga lyaffe Abaganda bajja lyagala nnyo ate tubeere nga tukola erinnya Banyankole. Kale sebo twayanza nnyo sebo. Kale nnyabo. Kale bambi tova ku Delta TV tukole omugole omukyala akomawo. Baby lava poco tu vengo non to kusanga lava kumeza no luchiko kukosa wasena omwana njagala byemo ndalukanteka munakaticho silivio oya nalibagamba engala siziwulira oli wulira omukolo omusala bagamba kyekyo namuwa mutima omukwano nasubulula ono tasuubiza byampewo ulirondalula buli kye yansuubiza yakituusa. Webale nnyo sibu webalire ddala Ssebyoma kitangwa mulungi twalayo Mike. I don't know if the sun will shine tomorrow, but I know my eyes will never let me down. Welcome to my world, say now share the good time together. Say you're my way. Adri ndika bulimbanga obwogeza abalala kubanga njagala okugenda mu ggulu nkyakuleetedde emmotoka eno taliise emmotoka wadde erina emipiira ena aleese keesi nga kigambo kya Luganda nga kigwayo nti keesi tadde muno Adri ogenda kasangayo ewaka. Nagamba nti Adri keesi neka Adri akakkiriza yiga n'akatwala kagenda kubeera mmere yiga nkwatibwa obusumu nga tatusanze waka. Nagamba Adri kesi kusanga waka nga mbakola abasigadde mu malire y'ekyo. Adri alina enteekateeka eggulira emmotoka y'ensonga lwaki aleese erinnya emipiira ena. Akugambye okukakasa ekyo obeeranga waka
n'ovugamu bwoti ng'ogamba abaana ng'ovuga bwoti ng'ovuga abaana bwe bavooma oveewo ng'otegedde emmotoka bw'enyuma kwata nkakkanya wansi okusobola okwongera ekitiibwa kya maama omutugambe kyebale kuzaala n'okututreininga nobeera muwala wompisa abakati nebatamene naye tudde kujjanga ngalonsa oyo ye maama sajja mu maka gano senga igakugambye timunnange weebale neweebalire ddala ndiirwa ekutuse yeeyo enjawulo yo Abaganda nga tukusaba okkirize abeere mukyala wa muganda wafiiga taata tukusaba okkirize ekirabo omwana mulenzi kyaleese nga mulimu ekkanzu si lwakuba nti toyina kkanzu wabula agireese nti mu kkanzu zo zolina ennyingi mubeeremu ku ezo ze yaleeta ng'atwala Andre taata igasaba okkirize ekirabo kino ekikkanzu okitwale mukulu nakubagambira oba mwana mbere n'abasigazi bana yega atwaba omusigazi wa kataano abaana nkyokkirize akuwa ebbaasa eyo ng'agikuwadde n'omukwano omuyitirivu ennyo era akusaba ogikkirize ogitwale taata yakutte ekinyonyi kyaffe nkuleetedde olugoye luno nkusaba olukkirizenko nga nkuwa obweyamo ti Adrien mututte ali fit ng'ali steady ngenda kumukuuma ng'ali kiriya muko nkusaba okkirize ekkanzu eno kyobanga mulala aleeta kkanzu ndala ku lwa Adrien n'ogikwata okoneyanziza ekyo sola kikola Adrien mukwadde mutwala kyeyezisa wangi muko nze neetise enkoko eno nga kirabo kyakukusiima muko ye muko weebali kukuuma Adrien webala okusiima muko neyanziza bwekyo kankusime kansime kansime Yesu wanyogize bibi niwonyeje sobutosa okureba n'okushaba kansime Yesu wanyogize bibi katushabe munywani witu Yesu turi mu mesho gawe twagaruka gundi murundi ahabwo kuhingira Adrien ogu mwene ikiriza ayi mukama ubutwakiro mu mwanya ogu kandi ogwo kuhingiriraho nko kutwatera ndaha utuzwe kamana gwo moyo kweraga kusingura sitane oyikirize twaza kuhingira Adrien ogu muringo gwo mutano ahabwo kuba ntwesiga ngo Yesu no singura tarihekiri kubasa kutusingura twaba tukwine mwene ikirizo mukoro ogu oguhe kitinisa oguhereza umugisha twendere turya abasinguzi no kukirayo kandi no mugato go barasa ari izoberi ngo oguhe umugisha abaraguryeho bona barebe uburungi bone mbabazi zawe twasaba bicenka abana b'abantu utereza mu gisotyo Yesu Kristo mukama weitu tata Robert namureba kwa kunyerera namukereza okumize mu mureberanye namba kwasi
Ansooke mpeeyo okusaba okusanyuka kwange gye muli yange tusiimye nnyo tusiimidde ddala mwebale nnyo mwebalire ddala era tubasaba temukomanga okwo n'olulala mutwongeranga batabani nkyayina bangi ndowooza mubalaba emabega gye bayimiridde era nkyali w'amaanyi nkyayinayo n'abalala bangi bannange mbasiimye nnyo mwebala okuzza obulungi omuwala kubanga muwala wange mbaddeko naye ebbanga era mumanyi mutabani wange bwe yajja n'atubuulira nti ayagala akwanjula Edwin nateekamu amaanyi mangi nga bwe manya abavubuka ne wabaawo okuvugira kuti nenkubirira ne mbagamba obufumbo nyanja bumanyi okuggyako amayengo ne bukola ki ne gateeka kale mu bigambo byange ebyo nange mutabani wange yampuliriza nakkiriza nakkakkana mu buvumbo temubulamu kusowagana bayombanga naye ngera bakola ki bateeka kale mu ebyo byonna ebirungi ebivuddemu mu kubuulira kwa mutabani wange ebyo ndowooza mulabye omuwala nange nsituse ne mukulu munange ne tujja tusobole okukakasa nti ddala Edwin tumutwala ewaffe mbakakasa nti mukama ng'akyatuwadde obulamu tujja kumuyamba mu mbeera zonna era tajja kuba bubi ajja kuba bulungi tujja kumukuuma ekinaabanga kisobye kyonna tujjanga kutuula wamu mmwe nange tusobole okukola ki okugonjoola ensonga mbasabye bazadde bannange mwebale nnyo kuwuliza ebigambo byange mwebalire ddala nebaza maama yebale munange okuma muwala wange Adrian webale mukuuma naye omubuulire nti obufumbo nyanja wabaawo lweteeka nekola ki nefuukuuka bwobaawo okufuukuuka ate mugugu kigwe baagala kuddamu kuwulira nti osibye omugugu ndowooza ekibadde kikutawanya kuba nti ewamu tetutuukangayo naye leero tutuuse bannange mbasaba bigambo byange bino muwalange onabyo abitwale akagambo akatono kaŋŋamba okugamba Adrian essanyu limuna lingi kukwange era nga okujjako okusuubiza ennyo n'okukwagala sirina kyenoonya gy'oli singakaawo ebingi tujja bijuka okwagala okungi n'obukakamu okkirize ensi ogibuulira amazima nti nkuba okinze era oli wange era obawulire ekituufu kigobadde onoonya yensi nga nange nkusuubiza nti bwe mbadde noonya ge bwe mpadde emputaya nkunaanike empeta obenga mukyala wange banange ndi musanyi nahendera bire pepsi switi ngenda kwambaza empeta eno ababadde bakwemamalizako ababadde bakwemolerako baganye bagambe nti nafunyeyo omwana omusheshe naye bannange nakuddamu nkola omukolo
abakyala abali wano muyige okutuyita ku bugambo ng'obwo obugambo nga switi mulekerawo tuyita amannya g'abaana baffe. Songa mbele, songa mbele, songa mbele. Nasuka. Sio magana kama zero. Adrian! Billy! Yuka! Santu! Adrian Adika! Hey. Ay. Omwana biki abakubye. Wow. Kale tugenze musawa yakweraga. Twale wakiso afunemu supu. Kale batwala ne batosinga ngera abantu abasoma bintu yabasoma ebyo fa batasoma tuliga bwizi bayisinganya omukono buli omu nayerisa engalo ez'amaanyi n'akalolo. Kati asooka okumalawo yasinga okwagala munne temutunulayo bambi mukwano gububonyaabonya mwanyinaze suma Sweetie, wakola mu
Tuti neyanziza neyanziza bannange ne bataata bakuwerekeddeko bannange mwebala okundeetera omusajja wange omwavi wange switi nkwagala switi nkwagala nnyo switi nkusuubiza okukwagala paka lasti switi nkwagala awo olwokabye nze nsanyuse webala okumpeesa ekitiibwa ebigambo byayogerwa naye switi tobitaddeeko mutima njagala y'omukazi aŋŋamba ebigambo ebyo wadda nnimba webale nnyo owuliriza ebigambo bingi nnyo bannange mbadde siinayo ssuubi nga manyi bigenda kujja mu mulamwa ngamanyi bigenda kujja ku mulamwa byonna byolimu obireke naye switi webale obutabigenderako webale nnyo ndowooza obiraba ebiriko switi omasamasa naye njagala otwala ebintu bino obeere ng'olyako mpola mpola wenaakusangira switi togenda mu balala togenda kukwatakwata erineri togenda ku mukazi omulala kutonera ekirabo switi bino byenkuwadde nja kusanga nga tonabimalawo layira nkutereddemu akantu kano lowooza ekigambo ekiriko okiraba switi nkwagala nkutereddemu ka apo kano tekategeeza okimanyi switi nkutereddemu kasoda kano ogira ng'onywako switi akagambo switi banange kakutula omutima yogera switi onaawulira enjala ekuluma teeka soda mu giraasi ogyeko ka biskwiti kano onywere kusangako akalala n'okassa mu fridge n'olyako mpola mpola tekyo darling naye mu bigambo byakagambo switi nkiweereza mikwano gy'omwami wange era nange muba mikwano gyange mwebala okumwagala mwebala okumuwerekera mwebala okujja ne mulaba ewaffe bannange neyanziza neyanzege bannange Kwana tulaba ku Delta TV programu yaffe bwekiwedde era nga tugamba nti nawayagala okubeera nga omukolo gwo gulagibwa ku Delta esimu yaffe kweri osobola okujja ku Sharita's Bridal World no booking ate munnanga omukolo n'ogulaga ku TV ensi nemanya nti munnanga baali bagamba nti no tolifumbirwa nti kati bakututte n'abatajja bonna ne bagulaba wagulabye bamulabye nno teyanyumye naye nga wanyumye nolwekyo ensonga lwaki boyina oteeka omukolo ku TV kubanga buwanguzi tekituukikako munnange kale no munnange Delta TV yekunyumisa omukolo era obeera nga tulabye ku Delta obeera olina tusanga ku YouTube Sharita Show wabula nga tugamba nti programu eno kulisibwako bannaffe aba City Bridals abasangibwa wali eri ku California Plaza balina gowns ennungi ez'omulembe ddala negamba Sharita's Bridal World nayo weerinnyo era nga woffe tulina gomesi ezakabi tulina saluuni ngamba tusomesa abaana enviri tutegeka omukolo gwonna mu lunaku lumu It's a Bridal Supermarket buli kimu okisangawo ninyongera okugamba nti Malakai Ecology nayo weerinnyo gyosobola okubeera nga okolera wedding reception yo ekitegedde ekitende amanya abampita Sharita mazima manvu jukira nti nina ne programu ya mami eyakolamu ebeera bululwa mukaaga essaawa emu lwekyo obeera olina mami yenna gw'oyagala tukyaze ng'obulamu bwe obulabe bujja bukyuka ng'akola nga kati ali yaddeko nga tumukyaza nga tuwulira kikoze atya mu programu ya mami eyakolamu nkoze ne mwana mulenzi gwe bayita Cham tayogerera bu firimu ne boogerera oli omwana ategeera kye bayita amapensi omuhabati bebiga babijjawo nze simanyi naye nga ye VJ Cham kutumiddeko nnyo Shafiki nkutumidde naye naali mu kulaba Delta TV nawe nkutumidde amanya bampita Sharita mazima wanvu ngo manene nkonga yakubajeko nako yagwa baby mazi mami eyakolamu bye obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals basangibwa ku California Plaza. Ndaira sirimba leero bino byenjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda
serious